mukwano gwe nnyo. Entegetege zamufambye dda n'atasobola kwetengedda kubaako kyayogera. Abazadde ab'emikwano eno Daystar Junior School Makindye staff, tunyumiddwa nnyo olw'omwana waffe atugenzeeko. Tebyagenze bulungi naye tukkiriza nti z'abamantu mukazi omukama. Tujja kwebaza abantu bonna, abazadde bannanga, abazadde mutwagadde, abazadde ba Daystar Junior School. Tetumanyi kye tuyinza bbawa naye mwe musinza otugumya. Mwebale nnyo, mwebale okubeererawo Miss Irene, mwebale okubeererawo Daystar Junior School, mwebale tulaga mukwano. Tukitegedde nti mutwagala. Twalibadde tugamba tusomesa abaana nga abazadde tebatwagala, naye munnange mutulaze omukwano. Tubeebaza okuva wansi w'emitima gyaffe bannaayo. Mukama batuweera omukisa. Mwebale okuyimirira naffe okuva mu ntandikwa. Ne lwe mwasooka okuwulira amawulire ng'abazadde temwakaayana, wabula mwajja kutugumya, mwajja kutugumya. Twali tutidde naye munnange mwatutegeera ne mutatukyawa, ne muwulira naffe mpaka ku ssaawa eno. Tubeebaza ng'essomero era tubeebaza n'essaala ze mutuweereza. Tubeebaliza ddala. Bannaye tuli basiimu, tetulina bingi byakwogera. Ffe ng'abavudde Daystar Junior School Makindye tulina okunyolwa nnyo olw'okubeerako omwana waffe Kakemborona. Atuvuddeko mu kiseera ekibi tubadde tusomera, naye ffe ng'abantu si ffe tusalawo, Katonda yasazeewo. Ate tumanyi ngu gy'asazeewo kumutwala ajja kumussa mu kifo ekituufu ate ekirungi. Eno accident yatuukirawo lwali nga bukya ku Sande, abaana nga bava Mutuwa, naye yali mbeera nzibu. Maama w'omwana ono yali mu mmotoka, walimu n'abasomesa abalala n'abaana abalala, naye nsiima nnyo Miss Irene ono omulabaawo, kubanga accident yatuukako yagenda kukyuka n'alaba Kakemborona yamaze kufa, naye yarwana nnyo. Kakemborona n'amuggyako amaaso n'agaza ku baana abaali basigadde nga bakyali balamu. Era mbadde nsaba tumukubireko mu ngalo. Aliko ne balwana nnyo kulaba ngu abaana abo nga bwe baali babalwanako, ne balwana ne babajjayo mu mbeera gye baalimu. Bamaliriza abaana ne batwalako mu ddwaliro, naye gamba Yerona yali takyamanya ebiri ku nsi, yali amaze kufa. Ne babeerawo essomero, kubanga ffe almost information twagifuna luvannyuma. Omukulu ow'olunyiriri mu luggya luno, nnyongera okwebaza maama w'omugenzi, mpozi n'abasomesa abo abaaliwo wadde nga muzzukulu wange ye teyalutonda. Nsaba twala omukisa guno nze mbalangirire ng'abazira
abaalwana ennyo ate okutaasa ate abaana abalala kuba mu bbaasi yali ekubyeko buki bugule onyongerera era okuwanjaga Katonda bambi muzzukulu wange ayongera okumuwa ekirongole kyabwe. Lona yabadde mutaasa embeerayo nga nze mukulu waabwe basebo ne bannyabo tukkirize Lona fenga ffe nze nga nze abadde ansinga okukkiriza mu kigambo emyaka gyonna abadde ayagala kubeera musumba muweereza wa Mukama era ffenna abadde yatusomera Bayibuli yatukubiriza okugenda okusaba era omusingi gwava wa maama. Sina bingi byakwogera naye nzikiriza nti Lona agenze ewasinga kubeera Mukama atwala baayagala. Mukama agenze olaba nga Lona amaze emirimu gye n'ayagala mutuggyeko tuleme mwonoona n'amutwale Lona nzikiriza muli nti yagenze wa Mukama. Baganda Mukama yeebazibwe. Basikiriza za njawulo abassa ekimu era n'abaisiraamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze mama w'omwana. Omwana ono alina amannya mangi. Nyinza okugamenya ne sigamalaayo. Naye nga erinnya lyasinga okukwata Kakembo Lona Jerusha. Naye nga amannya mangi: Kakembo, Lona, Jerusha, Janero, Kitiibwa kya Mukama, Nasanga. Era bw'owulira ku Nasanga teweewuunya nti ate kati si gwe boogerako gwe tuziika. Gonna gonna ge bamuyise gage. Bamutuma n'erya Pacquiao kubanga we namuzaalira yali sizoni ya Pacquiao ne Mayweather. Bamutuma erya Pacquiao abadde yeetuuma erinnya lya Kabaliga ng'era amanyi okunjerega n'aŋŋamba kasita nnina gwe nakaggyako nga ampita sister. Ennaku zino waliwo social media akayimba akabadde katambula nga kaliko Sister Mantine nga mpita Sister Mantine being nti mbadde embeera naye nga twafuuka ba Luganda nga asaaga nkakasa nti abantu bonna abazze wano mummanyi bulungi embeera zange, mbeera serious naye munze ndimu omuntu omuzannyikirizi. Kati nga osobola okwewuunya nti oba Lona anyiize oba tanyiize, nga ne bw'aba anyiize akivaako. Dr. Njuki yakyogeddeko nti Lona yaweebwa ebirabo bingi, naye nze nga maama neebaza Mukama nti agenda ngumya. Si kyangu, mwenna nga bwe mukimanyi, si kyangu tukkiriza, once in a while you break, naye neebaza Mukama nti agenda anzikakanya mpola mpola kubanga era siyinza kuwona mulundi gumu, awo mba nkulimbye. So bwe njogera nolaba nga mbreakinze ntegeera. Naye Kakembo Lona kitiibwa, erinnya eryo ligwa nti Kitiibwa kya Mukama. Eby'okumwogerako nina bingi, memories ennungi n'embi, naye kati essaawa eno siyinza kujjukira mbi kubanga ne bwe zibaayo era mba njagala kwogera ku nki ku nnungi. Okusookera ddala nja kwebaza Katonda kubanga yamumpa. Nasooka ne nzaala abaana 2 abalenzi, ne ŋŋamba Mukama nsaba ompeeyo omwana omuki omuwala. Mukama n'ampa omwana omuwala, ne ŋŋamba wo neyanzizza, ne tubeerawo. Tekijja kunkaabya nti yamututte kubanga ye yamumpa, era eyampa oyo ajja kumpa omuki omwana omulala. Nzikiriza background yange nakulira mu Bakatoliki, naye olw'ensonga nti Katonda tetumanyi wa ddiini ki, tetumanyi oba mukazi oba musajja, ekikulu kya byonna kubeera ng'oli mukkiriza.
nze ndi mukazi mukkiriza, nzikiriza nti Katonda kye yateekateeka kyekikola ki kyekibaawo. Kaakati neebaza Katonda nti yampa omwana wange oyo, kitiibwa kya Mukama. N'ekitiibwa kya Mukama essaawa eno ngenda nzijukira bwe nzisaako akatambi emabega kyembadde simanyi kyenategedde nti omuntu amala ennaku ameka 4 ng'akuwa signs naye nga gwe tokola ki nga tomanyi. Bwe nziza akatambi emabega ntandika okulaba nti she was saying goodbye to me nga nze sikola ki sibimanyi. Yesu yasooka n'alwalamu naye n'amala n'apiikinga, ne ndowooza nti ebintu byakola apiikinze lwakuba abadde muki mulwadde, naye ng'ali so excited, ng'ali so active. Nze kusomera okwenkolera kuliko ekisulo naye nga yaŋŋamba maama sijja kulekawo. The fact that she has been my friend, my significant other, oba gwe twandiyise next of kin, tewali wano ayinza kummanya kusinga Kakembo, kubanga tubadde tutuuse kussa nga bwagula ekyokulya oba nze nga nina ekyokulya ng'akugamba nno munaayo olaba tojja kirya wekka ojja kufa, oyagala ofondekewo kati tukirye ffenna, waakiri ffenna tukole ki tufe omulundi gumu. Kale nga tusaaga nga mugamba ate kati bwe tunaafa ffenna ani anajjanjaba munne. Kati naŋŋamba kale gwe leeta nze nfe bw'okole ki nze ndwale gonna nzijanjaba. Kale nga tusaaga bwe tutyo, naye munnaye Mukama atwawudde kubanga ye yamumpa. Siyinza munenya, siyinza kumunyiigira, naye mwebaza. Ekintu ekirala kye njagala okubabuulira bakungubazi bannange oba bazadde bannange, ku nsi teri kintu kisinga Katonda. Nabagambye omusingi gwange Mukatuliki naye ndi mukazi mukkiriza, ndi mukazi mukkiriza. Eddiini eyo yonna gy'okkiririzaamu wulira emirembe oweereze Katonda wo n'omutima gwo. Oba oli musiraamu omwana muwe eddiini agitegeere, oba oli mulokole oba oli mukatuliki. Nze abaana bange bakuze ne bagenda nga bategeera eddiini, kuba omukulu alina 19 years, ono omulenzi addako alina 13 years, Rona afudde alina 10 years and 7 months. Naye nga nabateekamu okwagala Katonda. N'ekintu ekirala, omuntu bw'aba akoze ekintu kyetaaga n'omuwa ebimuli bye ng'akola ki ng'akyali mulamu. Neebaza Mukama nti nasinkana omwami Dr. Njuki, badde nsaba ssebo oyimirireko katono. Omwami Dr. Njuki oyo Paul yayongera nnyo okunnyikiza mu ki mu Katonda, si mu bubi, naye yayongera nnyo okunnyikiza mu Katonda, era n'abaana bange abo n'atuyigiriza ebintu bingi mu Katonda. Omuntu atakkiriza yandibadde talinga nze, naye nzikiriza. Era nina ekyawandiikibwa nze nagambye bakiteeke ku t-shirt eno, nsaba abasobola okukifuna ku ssimu. Yokaana 11:25, nsaba okufumu yange Yokaana 11:25. Ekyawandiikibwa ekyo Rona yaŋŋamba, namulabamu embala ng'ayagala nnyo okubeera nga mwana wa Katonda. Rona ng'ayagala nnyo Katonda, ng'ayimusa ekitiibwa kya Katonda. Nabagambye nze ndi mukazi mukatuliki naye ndi mukkiriza. Ate n'ekirala, Katonda kyategeka tokiwakanya, kubanga ayinza okuba nga ate mwagenda okuweera omuki omukisa. Rona nze nsabira wa Musumba Bugembe ku Worship House, era mbeebaza, era babakiikiridde aba Worship House. Naye nze ani musumba gwakubira essimu? Musumba Bugembe nankubira essimu naŋŋamba, munnange nga kitala eky'omwana wo. Bannaye ekitiibwa nze nkiddiza Katonda, kubanga Musumba Bugembe era si ye muntu omutono. Kati okukkiriza kwange ngambe nti kwayononekera bwereere. Aba Worship House era babakiikiridde, Madamu Judith Akayo wonna wooli, oba oli ludda wa munnange Judith Akayo oyo PA, Madamu Judith Akayo obubaka obutuusaayo oyo PA wa Pastor Bugembe yamukiikiridde. Naye ngezaako balaga embala kwe yava nti Rona twamutwala mu ssomero Massey Christian Schools
nga mututteyo ng'abaana abaki abalala. Covid awo nga yakaggwamu bulungi. Kati bwe namutwalayo simanyi Katonda kyeyanjogereramu, naye ng'omwana wange mpulira njagala mutwale mu ssomero ayongere okumanya ki Katonda, kubanga si buli kimu nti ng'omuzadde nti osobola okukiwa omwana. Waliwo by'oyinza obutasobola kukola ki bimuwa. Ne mutwalayo mu ssomero, naye omusomesa we yaŋŋamba ebigambo bino. Naŋŋamba maama Rona alina ebirabo, naye mu birabo by'alina alinamu ekirabo eky'obuweereza. Nenkirekawo ng'omuzadde, naye ne neebaza Katonda. Yamalayo ebbanga ttono naye ne ŋŋamba ebbanga lye yamazeeyo waakiri yafunyeemu embala eyo, kubanga tukkiriza nti omwana bw'aba akula nga tannaweza myaka 15 obwongo bwe buba bukyakola ki, bukyasobola okutwala ebintu bingi. Kati n'ava ku Mase Christian School oba Mase Schools ne tusigala ng'era tusabira ku kyaki eyo, naye essomero eryo nga lirina secondary. Era abadde aŋŋamba ebigambo binagamba, maama nze njagala kuweereza Mukama Katonda. Kati tugenda ne tusabirako mu makyaki amalala, naye nga buli we tugenda, olumu nze nga sigenze nga ŋŋendayo, olumu nga mulunza mu bakwano bange n'agenda ku kyaki, naye nga buli lwadde akugamba bampadde obuvunaanyizibwa. Kati weeks zaalinga 2 n'aŋŋamba naye mami lwaki buli kyaki gyendaga bampa obuvunaanyizibwa, kyokka olumpa obuvunaanyizibwa ate siddayo kukola ki kusabirayo, egamba aba agenzeeyo nga mugenyi. Waliwo kyaki gye twagendako Musumba yasigala amubuuza ebyo byonna ngezaako okubireeta nga nziba amatu ag'ebintu ebirala. Saagala kulowooza nti omwana wange yabadde tannatuusa kufa, yabadde atuusizza okola ki, era nze n'agamba omwana wange teyafudde wabula yawummudde. Ne mbagamba omwana ekifaananyi kye tebakiteekamu leeta X, omwana wange teyakoze ki, teyafudde wabula yawummudde. Neebaza Mukama kuba singa saabadde mu accident eyo osanga nandisigadde neebuuza ebibuuzo ng'omuzadde omulala byakola ki eyeebuuza. Naye ekyamazima amatuufu byenjogera ge mazima. Akabenje katwala abaana 2. Nze nali ntudde ku mutto ogwokubiri nga director atudde mu mutto gw'omu maaso, naye era Katonda nga bw'anaatwala abaana be yatutte baali batutudde mabega. Ate ekirungi nga balina ku side ya driver. Mwenna mukimanyi ba driver emmotoka bazivuga bakola ki, beprotectinga. Naye ffenna tetumanyi lwaki Katonda yatutte abaana abato bameka 2. Ekituufu abaana bagenda 2, abagamba nti abaana bagenda 7 si bituufu. Baasi teberangako baana 17 nedda, twatwala omuwendo gw'abaana n'ekyenda kyali tekiwera, kubanga n'ebbaluwa za poliisi zonna tuzikola ki, tuzirina. So abantu bagenda basaasanya amawulire. I want to clear the air. Nze ama victim. Omwana wange yawummudde, n'omwana omulala naye yawummudde, abaana ne bafuna ebisago. Director waffe akyalina mu intensive care, naye nzaani kubanga nze ate nsobola okukola ki, okwogera. So ebyo byonna byabaddewo, naye nnyongera okukkiriza nti Rona tasobola kubanga awo omwoyo gwe guli mu kifo ekikyamu. Nambeemu yaŋŋamba yagala kuweereza Mukama. Remi ayogedde n'agamba oba oli awo tubadde tugenda kumulwisaawo, singa amwongeddeyo ekiseera twandimwonoonye, abaana b'abantu bazibu nnyo. I told someone today in the morning, Rona was too good to be a human being. Kubanga abamumanyi kakoze ebintu byonna nga kabitwala ku speedi. Buli kimu nga weewuunya lwaki Rona yakikoze, lwaki akoze bw'ati. She was gifted in a very different way. Naye we natudde n'endowooza ebyo byonna nenzikiriza nti Katonda yaggyewo omuntu ono akola atya, amutwale wasinga. Era waliwo we nasoma nti omuntu bw'afa addamu n'abbulukuka. Nze nzikiriza era nejja abakungubazi nabagambye nti mu myaka oluvannyuma lw'emyaka 2 singa osanga nga pasita omuwala omutoototo ku kkubo, njagala okitwale nti oyo kakembo Rona yabuulira enjiri. Rona ku Lwokuna nze neebaka ne muleka mu ddiiro ne mubuuza okola ki, n'aŋŋamba nsoma Bayibuli.
era nga olumu ng'omujerega mumugamba mulokole wago n'agamba sisobola kugwa nze ndi mukkiriza era bayibuli ye mweri omu ekitabo kye agenze nakyo kale tulabe sitaani lwanamulumbagana ng'agenze n'ekyokulwanyisa ekikola ki ekisinga ffenna tukkiriza lwakuba tetwagala kukikkiriza naye kituufu kiri nti buli kimu kyoyagala mu nsi muno mu kitabo ekyo kikola ki mweki newaogenda kunoonya ku byabulamu bayibuli ebyogerako kabibeere byabuseegu bayibuli ekola ki ebyogerako bakungubazi bannange nsaba mugume nange omwana wange yawummudde omwana waffe yawummudde naye neebaza mukama era ngambye abantu bano nti nze bano abantu si mikwano gyange olwo lwo naaba kusukka myaka 10 n'atuuka myaka 20 nga tannanga tayonoonese yandituuzizza abantu benkana ki bannange just 10 years abantu bonna nze nane basimanyi naye nga bagamba bava Makindye nze mbeera Makindye nabeerako e Kakiri nabeerako e Kawempe bagamba abantu bangi nina benneekanze nasobera ku Mityana Modern Primary School oyo Ogine Odi Mbalabi nensomera ku Mityana Modern Secondary School Mbalabi batukiikiridde era mbeebaza mbamenya bwe mbeebaza nensomera ku Pride SS Mityana My Elevation nembalaba nensomera Enkozi University era nabo mbalabye nti ebintu byonna ye yabikola kuba omwana eyasooka namulaba Pamela mukama wange ne mugamba director abaana b'abandi ekale naye abaana b'abandi nebaza mukama kuba yampa amaanyi okumala essaawa nga nnamba ne mugamba abaana b'abandi nangamba erini sisobola kusituka naye nga n'abasomesa abaali emabega oba ndowooza baali bambi bawunze jjukira obudde bwali bwakiro nga bukya buki kati mbadde nsaba mmalirize kuba sigenda kuddamu kuŋŋaanya abantu bano neyanziza kati neŋŋamba director abaana b'abandi nga kyekindi kunywa kyokka ekyamazima emmotoka eyo nagiraba ne tulowooza kuba twali tuva wala ng'amakubo gazze mabi kati bwe yawugula emmotoka ne ndowooza asala kinnya bambi emmotoka ndowooza yamuwabako tuddamu okuwulira ng'ekintu kikuba kuli naye bwe yava ku kkubo nze kyenzijukira nze ne director twaleekaana nnyo era omulango ogwasirika ng'emmotoka ekoze eki esirikidde wansi kati mukama wange ono alabika oba yabuuka oba yayagala oba emmotoka yamuwandula n'agwa kati bwe yagwa omutwe yagukuba mu ttaka ensingo n'ekyuka ne kanne era bwali bweriraanyaawo so bwali akange kaali kazibu okulaba kubako omutwe kaagukuba munda kati ndaba Pamela eŋŋamba director n'omwana alabika akoze eki afudde ne mussa ebbali neŋŋamba obudde bwali bubi tewali badduukirize n'abasomesa nga bali unconscious tulina abaana essaawa eyo yagala kulaba kikola ki kiddako neŋŋamba waliwo omuvubuka eyajja nga alina akasimu katini ne mugamba nsaba ojje onsitulireko tukebere omwana ono ayinza okuba akyalimu akakola ki akassa nga nfa kimu nti bannange kizibu nnyo okumatiza eggwanga ekintu ekituufu ekyakoze eki ekyabaddewo nga ntaasa bulamu bw'abaana b'abandi naye era ak'obuzadde nga mpita rona kati banne ne bagamba nti she went out kati nange lwe nkijjukira nti baali bawunze kubanga ate yafuluma ate ebweru ng'emmotoka yali etambula so omwana oyo nenegayira omuvubuka nti jangu kati bambi ndowooza naye yali atya omulambo ne mugamba kale mpa ttooki nampa akasimu akatono nenkateeka wano mu kamwa bwe nti nensikayo omwana ngenda okuwulira akalu batavaayo ng'ali mu bitaka aliko agatoketooke agafunvu naye omutima neŋŋamba obaani ono kuba deputa yambuuza ye ono yaani nensooka mugamba erinnya ly'omwana eddala neŋŋamba kankebere ku ono kati bwe nabikkula bwe nti nendaba nga yambadde vesti gye mmanyi neŋŋamba director omwana tetugenda kujjayo w'abandi omwana wange naye nzikiriza mujje munnyambeko tukole ki tumujjeko naŋŋamba sisobola kusituka nga takyasobola kusituka ng'ali unconscious nenkwata akatooki omuvubuka ke yali ayina neebaza mukama olw'amaanyi geyampa nenkateeka mu kamwa we nti
nenkwata omwana wange nemusikayo nensinzira lumu nemujja naye bwe namusikaayo omutwe gwagweri kati bwe gwagweri ng'akunkumuse wano wonna it is okay ng'akunkumuse wano wonna neŋŋamba direct omwana wange wuuli akoze eki afudde naye nzikiriza naye ate tutaasa abaki abaana bano abalala tomanyi emotoka eyinza okuddamu neyeyongera nekwata omuki omuliro kubanga mukimanyi bulungi nti wabaawo omuliro oyinza okulemwa n'okwawula kati oziikaani era omuziikewa nemugamba director owange wuuli waliwo omukyala Hajati nali naye antudde kumpi naŋŋamba Miss Irene omwana nemugamba afudde naye ne bano abaana babaki abantu nempita abaana nembagamba kati mwenna mudde wali nebaza kubanga yampa amaanyi but after 1 hour natandika okuggwamu amaanyi neŋŋamba Hajati amaanyi gakoze eki yampedde naye nga nakubidde edda muzeeyi kubanga wali awo kumpi ng'asindise brother wange anzirako kati nemugamba Roger omanyi amaanyi gampeddemu naye oli Rona ono nasooka nenjogera erinnya eddala kati nemugamba kati kangende nfune first aid poliisi nejja nemugamba bikwasaganye era mwebaza nemugamba bikwasaganye kati nze nengenda bampe first aid olwate ye director nga yagenze dda n'abasomesa bala kuba ebintu byabatema abaana ne tubafunira costa nkulaga obugumu n'okukkiriza abaana ne tubawa costa ng'owange muleseewo banatuuka ku kiseera neŋŋamba oba nali ntumya booda nze mumpe booda ntwale omwana wange nga bwemuwulira enjogera temutwala ku poliisi bamukolako postmortem biki tutegedde afudde accident era mwewa amagezi najja naŋŋamba nedda omwana muleke poliisi ejja kikola ki kukikwasaganya nenzikiriza nennyambuka ne tulinyisa abaana abalala costa nemmanya nti abo abayitirivu tubakoze eki tubasevinze abalala ne tubaddusa mu malwaliro agaali awo kubanga nali sikyalina kyakuzza nti ono agenze noono agenze tulina okuyiyanga egye tugenda kugamba muzadde tumukanfaatinge bwatyo nno kakemborona n'agenda naye nzikiriza nti omwo taliimu waliwo omubiri atudde ku mukono ogwaki ogwa ddyo nagambye ngenda basomera ekyawandiikibwa kino nina obudde bwange nabagambye ngenda basomera ekyawandiikibwa kino kiva mu Yokaana 11:25 kigamba Yesu n'agamba nti nze kuzuukira n'obulamu akkiriza nze newankubadde ng'afudde aliba mulamu nkomekereza mbagamba nze omwana wange muki mulamu sigenda kuddamu mulaba memories weziri nyinza okuddamu kale nenkaabako kubanga tubadde tusharinga obuliri tusharinga ebintu bingi nembuza Mukama lwaki nze naye era tulina akayimba ke twayiga ku mwami Njuki oyo yatugamba nti Yesu byonna akola ki era nga lona abeera ayimba Yesu byonna abimanyi kisanyusa antwala yeka mukubo setanga mukulembeze wabula ye ati agenze nani era tewali akoze eki amuwerekedde teryamukute ku mukono so nze biyinza obutaggwayo ab'okwebaza mbadde mbeeradde nga mutegana nze nkulembera abaki abaana baabwe kaakati mbeebaza nnyo munneesize kati ne landiroodi wange najja neyanziza nnyo bannange baganda bange mbeebaza nnyo siyinza butayogera ku mwana ono Bushra gyaba nga bwe mumanyi abaana nga bakula naawe olinayo omukwano gwo okula naye omwana ono abaana babeera n'eddalu naye bwe bajja ku ssomero ne baloopa Bushra bw'obonereza Bushra nga tobonereza Rona oba olimba nga buli kimu bakibeeramu batya nze n'abagambye ndi mukyala musaazisaazi kazanyiikirizi Rona has been a bully nga n'omuntu omukulu asobola omugamba akantu ne kasigala kale nga kamulumye naye nga Rona bwe baleeta omusango omugamba genda oyite naani ne Bushra dadi we mwami oyo
yakimanya nti omwana wange ayagala omwana we. Simanyi kyajjabuzi naye nga buli lwajja ku ssomero omwana abadde mu kisulo olwo nanga ali mudde ng'omubuuza engoye zeyambadde zani nti Bushira yeyambadde uniform, Bushira yakoze kino ng'ewaka ayagalayo ate nga ne kusomero akola ki ayagalayo. Omugala tugende waka nti leero ngenda kusula ne Bushira naye omwami oyo n'ateekanasa mwana wange ne babeera nga baagalana nnyo. Era yankubira essimu n'aŋŋamba bakubeyo ekifaananyi. Nze nali simanyi nti bagenda kusigaza ekifaananyi kikola ki ekisemba. Ne muyita Bushira ne mbakuba ekifaananyi. Naye era Rona yali mudde ndowooza njala yali emuluma ne mbakuba ekifaananyi. Munnange nga kye kifaananyi ekisemba. Ekirala omuntu ng'anaafa ndowooza amanya yagamba banne kubanga akantu ako nakateeka ku sitatasi yange. Naye kasaculeetinze nnyo nga Rona mugamba aŋŋamba jangu onkubyeko ekifaananyi wali ewali elefanti. Ne mugamba mbadde nkugamba okukubira wano ku Queen Elizabeth posta nga toyagala ngambuuza tonkubye mami tonkubye kale mu ngeri y'ekisaazisaazi. Kati netukkiriziganya ne ngenda mukuba ekifaananyi naye banne yabagamba come and take a photo. Omanyi kyo balero olusembe okundaba. So ebyo byonna kati nsa episodes ezo nemanya nti ne bwe naakola ki I can't change anything. Okiraba ye yali akitegedde. Tukola video nga twali ku Snapchat nga tuli muku era kutuweeyo n'alyoka agamba waliwo akantu akatolitambula ka Miss Google goodbye I going. Kati nze nenka postinga mu ngeri ya kisaazisaazi. Kati baakajja ku mukutu okwange ne bakateekayo ng'amaze okufa. Kati balowooza nti naye tebikyannuma kasita bamutaddeyo nga takunamye nga tabbye tebikyannuma naye ng'ekituufu social media etambuza amawulire agatali matuufu. Nze mwennyini kamwa kwogera head teacher omwana wange yafiiriddemu tetunnafiirwako baana 7 bali abaana 2 siina wengenda genda kuwa mawulire gonna bagezezaako nnyo maye bannamawulire bewali ekibi we baagala okukola ki okujja bafune ssente. Siina gwe ngenda kuwa kantu, siina gwe ngenda kuwa amasannyalaze, siina gwe ngenda kukola ki. Abaana bafudde 2 akyagala kijje wano abaana bafudde 2 era basetigangako bana 17 era tetulaajana tuli bamativu. Ekitulaga nti tuli bamativu ne famire y'omwana erijjo yaziise naye ekoze eki etwegasseeko. Kati okwemulugunya kuli luddawa bannange obwo bwe bumu. So nkyebaliza Katonda mbeebaza bannange mwebala okutulinnyira mu musaayi. Omwana wange tugenda muwumuza mu nnyumba ye ey'olubeerera mwenna sigenda kumenyaani mbeebaza okuva ku taata we buli kimu mikwano gyange siyinza kumenya isimankula mwenna mbalabye mbeebazizza era njagala omukolo gwe gugwe responsible. Saagala kafuŋŋano saagala ki muteekeyo nzikirize nti omwana wange nkoze ki mutaddeyo nga tewali luyogano tewali kuyomba. Mukama abankuumire abangumize taata w'omwana nkalugogereko. Kama mulungi basebo ne banyawo omukama mulungi basebo ne banyawo omukama mulungi basebo ne banyawo seera kyonna manya agange bampita Kakembo Joshua. Amenya agange nze Kakembo Joshua taata wa malayika eby'ebisolo. Nsanyuse nnyo okubalaba mwenna abazze okutuligira mu musaayi gw'omwana waffe. Bonna abatindiza engendo zonna gye mutudde ebule n'ebule. Neyongera okwebaza ennyo maama w'omwana wange oyo era kijja kuba kya bulyazaamaanya nnyo okwogera ebigambo ku Rona ebisinga maama we byayogedde. Kuba sina kyenja kwogera kisingawo era naye akimanyi.
nze ne maama Lono oyo kyonna ekikwata ku Lono oyo nze naye kyonna era kyogedde ojja kuba buli azaamaanya nnyo olw'ekika ekyawaggulu okudda mujja kuba nga ddiŋŋana emboozi. Era nsanyuse nnyo okuba ku sayidi ya mukyala wange, nazaala wange, nisizaala wange ne balamu bange mwenna okuba nti ssaawa zino tuli mu mbeera ya malayika ya Mukama eno ebasaawo naye nga maama ewayogedde Lona yali mulamu. Sijja kwogera bingi nnyo, tujjako okubakulisa amakulu gonna n'okubeebaza yonna gye mwesire ne gye mutudde tujja okutubeererawo tuleekusinyaza nnyo. Mwabategedde dda nga yewe Kakembo Joshua ne maama Nasikombi Irene nga be batula ekirabo ky'omwana ono kati afuuse omugenzi. Bwe zaali na nnaku z'omwezi 20 omwezi ogw'E12 omwaka 2014 Mukama Katonda n'abawa ekirabo ky'omwana waabwe. Omwana waabwe bawangadde naye okumala ebbanga lya myaka 10 n'emyezi 7. Bw'atyo Mukama n'amuyita okuva mu bulamu bw'ensi eno kitalo nnyo kitalo ddala. Okusoma kwe mukutegedde abadde asoma era abadde mu kibiina kya 7. Bw'atyo awo akomye. Yafa ng'ennaku z'omwezi zaali 3 omwezi ogw'omunaana omwaka 2025. Ne babeebaza nnyo nti bannange mwebale kujja, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Era babasabira Katonda bwe tunaaba nga tumaze okuwerekera omwana waffe, Mukama Katonda yabakulembedde nga mujja era abakulembere mu maddayo gammwe mutuuke mirembe. Mukama abeere nammwe. Badde mu biseera bye ebyewaka abadde nga azannya ne banne nga mikwano gye nnyo. Essaawa zino abamu bayinza n'okutandika okumwebuuza nasanga yalagawa, naye nga bambi essaawa zino tugenda kumuwerekera. Tusaasidde nnyo ab'essomero, bambi mwafunye ekikangabwa. Omwana babadde bava mu turipu nga bwe twakitegeezeddwa. Ebbaasi mwe babadde nefuna akabenje kujja ne basenga n'omuddako omuli obekumpi nnyo. Wa musiki tegezaako badde Jamyanzi. Badde Star Junior School aba Pride and ateeranga n'ab'emukono nammwe mubire kumpi awo. Mukono Integrated School, Mukono Integrated School. Awo muli mirembe. Mamba w'omwana, mamba w'omugenzi atukoze bulungi, enjiri agibuulidde, ffe tugenda kuwumbawumba buwumbi ebigambo ebyo. Naye twagala okusaasira maama w'omugenzi, taata we, bayizi banne babadde asoma nabo essomero lya Desita eriri mu Makindye eyo mu Kirombe, munisipaali y'e Makindye, nti kitalo nnyo, kitalo ddala. Twagala Mukama ayongere okubanyweza n'okubagumya, aye twagala okwongera okusaasira abantu mwenna bakuŋŋaanye wano olw'okunyolwa okw'ekitalo. Eri abalala nga bazze okuziika ku mwana yabadde ava okulambula e Kasese ne Fort Portal
eyafiiddemu kabenje balabe nga bamuziika n'ebigambo byonna ebyogeddwa ku mawulire ebirala ndowooza maama abisaabuludde. Bisangula amaziga ge bimala okutya bitereza n'omwoyo gwe binyiga ebiwundu yemmere y'omuyalera iwumuzako ye erinnyanga nzirwe lwasi kwesiga enju yange. Omwana ono eri abasomesa omwana ono eri ab'eŋŋanda zonna ab'omwana ono atuvuddeko ku myaka emito gino. Banange okufa tekumanyiirwa, ate omuntu bw'afa ku myaka emito gino kiruma nnyo nnyo nnyo. Okufa kw'omwana ono nakutegedde jjo, naye ebya bbaasi okugwa nabitegeerako ku Sande bwe nasoma ku mawulire bwe nti nga ndaba waliwo bbaasi eyaggudde. Nakiteekako omwoyo kuba ndi musajja musomesa, ate ntegese okulambula kw'abaana kungi nnyo nga bagenda e Kasese, nga bakomerayo e Fort Portal, nga bayita e Masaka. Naye bwe nalabye ni bbaasi eyagudde nafunyemu okutya mu mutima. Nteeseteese okulambula kungi nga ntwala abaana e Kasese. Nayongedde okusoma wansi awo ne bagamba abaana babiri baafudde. Nafunye okunyola mu mutima. Naye mukristaayo munnange bwe yankubidde essimu nagamba omwana omu eyafudde mu bbaasi eyagudde yabadde yewaffe. Naye mpulira okunyola kungi nnyo mu mutima, era nafunye okutya kungi nnyo mu mutima. Simanyi oba omwaka ogujja n'ateekateeka okulambula kw'abaana. Era nabadde ngamba mukama wange ne mugamba okulambula okuddako tukwongereyo okwo, kubanga embeera eriwo si nnungi. Ntunula atya mu maaso g'omuzadde ne mukubira essimu nga munnange omwana wo gwe tubadde tutwala okulambula oba abadde ava okulambula afudde. Naye byonna Katonda yabimanyi, byonna tubikwasa Katonda, kuba Katonda yamanyi entikko zaffe, yamanyi lwojja ku nsi, ate yamanyi lw'oligenda, yamanyi n'engeri gy'oligendamu. Ffe tuyinza okubeera wano eno tuli bantu buntu, tetutegeera ngeri gye tugenda kugendamu. Tuyinza okunenya, n'onenya ab'essomero, n'onenya bbaasi, n'ogamba simanya yabadde avuga yabadde yeebase, n'onenya buli kimu, naye tetutegeera nteekateeka za Katonda. Bwe tusoma ebyawandiikibwa mu kitabo kino eky'Engero essuula ey'okusatu olunya olw'okutaano watugamba nti twesigenga Katonda, tetwesiganga ntegeera yaffe, wabula twesigenga Katonda. Entegeera yaffe eyinza okutuwa bingi. Mbuuliza atubuuliddeko wano byasomye mu Bukedde, ate amawulire mangi bakyagakuba ku nfa y'omwana ono. Amawulire gagenda kwogera bingi nnyo 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 ku nfa y'omwana ono. Naye twesige Katonda, tetwesiga ntegeera yaffe. Ebyokunenya, okunenya essomero, ebyokunenya omuvuzi wa bbaasi, ebyokunenya kampani ya bbaasi, ebyokunenya omusomesa, byonna tubiveeko. Twesige Katonda. Mukama wange nze munakuwa
katono era ajjula okutegana aloka era asalibwa ng'omuddo abula ng'ekisiikirize so tabeera mu kifo kimu wakati mu bulamu tuli mu kufa tunaddukira eryani okutubeera wabula eri ggwe ayi Mukama alina obusungu obw'ensonga olw'ebibi byaffe naye ayi Mukama Katonda omutukuvu ennyo era asinga bonna obuyinza ayi omulokozi omutukuvu era asinga bonna ekisa totuwaayo mu bulumi obungi obw'okufa obutakoma bw'omanyi Mukama ebyama by'omu mitima gyaffe toziba matuugo ag'ekisa olw'okusaba kwaffe naye otusaasire Mukama omutukuvu ennyo ayi Katonda asinga bonna obuyinza ayi omulokozi omutukuvu alina okusaasira katusabe kubanga Katonda ayinza byonna ayagala olw'essaaki ekingi okutwalawo obulamu bw'Oluganda omwana w'omwana ono Rona kyetuva tuteeka omubiri gwe mu ttaka ettaka mu ttaka ettaka mu ttaka evvu mu vvu enfuufu mu nfuufu nga tusuubira nga yetubuusabuusa nga tutegeredde ddala nga tuliraba okuzuukizibwa eri obulamu obutakoma obwa Mukama waffe Yesu Kristo aliwanyisa emibiri gyaffe tutali gya kitiibwa ndyoke zifaane n'omubiri gwe ogw'ekitiibwa ng'amazzi amangi agalokola bwe gali agali mu isi okwejemula ebintu byonna kyonna ebigambo ebyo awulira eddoboozi eriva mu ggulu nga ligamba nti wandiika nti bayezo mu nsalafu asira Mukama waffe Mukama olw'ebyera alekera omwoyo alekerawo mmere muteganaafa ayi Mukama otuddemu ayi Mukama otuddemu tafu ali mu ggulu erira lyetukuzibwe obwakabaka obw'obujeezi yoyagala tukole mu nsi nawe tukole mu ggulu otuwe emmere yaffe eya leero tumenye okwonoona kwaffe nabwe tukozibwa okwonoona tuswala tuteebwa naye tulokole mu ggulu yinza ekitiibwa ibyo emirembe n'emirembe ayi Mukama waffe Yesu Kristo bw'okaaba ku ntaana ya Laazaalo era yakubagiza bonna abali bafiiriddwa tunuulira n'ekisa abazadde b'omwana ono mu kiseera kino eky'okuviibwako ekirabo kyabwe kino eky'omwana obabuze obakubagize okusinga byonna obabeere okutegeera nti Katonda yawa era Katonda yaggyeewo ebyo byonna tubisabye kububwo omulokozi waffe era omununuzi waffe ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo okwagala kwa Katonda n'okusekibwako mulungi Mukama abeere nammwe katuziike Olimba 267